Bakadaama TV kojamate tugenda kwogera ku ndagaano Uganda je yagala okukola ne Saudi Arabia je bateesaako nga 10 mu January ennaku z'omwezi zalinga 10 stakeholders abamu bali mu meeting eyo nga bwengambye nti abamu tebaalimu nga mu ndagaano eyo bwetudde emabega kuba abantu bali excited nnyo manyi ffe tusooka kubeera excited ku bintuntu ebyo oluusi bagenda ne bagamba kino kigenda kubeerawo nene kitabaawo ebimu ku byali mu ndagaano ebyo endagaano eyo kyekyali nti Uganda eyagala kuddamu kuzza bujja endagaano yasayininga ne Saudi Arabia okusinziira ebizibu ebibadde bituuka ku Bakadaama. Mu ndagaano eno ebimu ku birowoozo ebyaweebwayo ba stakeholders abeetabamu bagamba nti Kadaama ayina okuyisibwa obulungi. Mwalimu bingi nengera kujjayo bitonotono then n'omusaala kuba omusaala guno abantu bagwogerangako nnyo nti guve ku mitwalo 9 kati Kadaama ze bafuna gudde ku miliyoni 1.5. Abantu abaaliwo ne bakkiriziganya ne kibeera bwe kityo era ne bagamba nti bajja kubeera nga bawa feedback okubeera nga bawabuulira kiki kye basazeewo nga gavumenti. Ku Mande kisuubirwa okubeera nti endagaano eno egenda kubeera nga eteekebwako omukono okubeera nga ekakasibwa. Obuzibu bwe buli nti bino ebyateesebwa ate bayinza obutadda kubagamba nti tusazeewo kino mulaba mutya, bo ne babeera nga bateekako buteesi mukono ne babawo ekiwedde ne bagamba bayinza okugamba twagenza okulaba nga salary kakabeere kakadde wadde mu mwagamba kamu kitundu ate awo nga baba bamaze okusayiringa oba kamu 2. So endagaano egenda okuteekebwako omukono mu wiiki ng'emu watabaawo kyonna kikyuseemu kitegeeza nti egenda kubanga ereetebwa ng'emaze okudisayidingibwako wabula nga tekomyeewo mu bantu bonna abaatuula mu lukiiko okulaba nti betwateesaako biri bitya. Nandisuubidde ntya mu maaso tugenda kubeera nga tufunako eddoboozi lya mwami Kayonde owa migrant workers annyonnyole ku mbeera nga bweri. Tusooka tufune eddoboozi lya mwami Kayonde then tugende tweyongere mu maaso. Tuli wano nga tetuli basanyufu kusinziira ku bigenda maaso mu minisitule ya gender. Nga bankuba kyeyo twayitibwa mu meeting ey'okubanga tuteesa ku biki ebinaateekebwa mu ndagaano ya Uganda ne Saudi Arabia okusobola okutaasa ku mbeera y'abannaffe gye bayitamu oluvannyuma lw'endagaano eyaliko okususpendingibwa ministry. But to our dismay twesanze ekyennaku nti bwe twagenda mu meeting eyasooka tetwaweebwa budde bumala okwennyonnyolako. Ekyokubiri ne twesanga nga ne bye twawaayo tebyakkaanyizibwako kutuuka ku conclusion nti kino kyekigenda okukolebwako. Essaawa ze baatuwa mu meeting zaali mbale bubale kyokka nga ensonga gye twali tuteesaako nsonga yakubanga affectinga abaana bannayuganda emyaka 5 mu maaso. Naye ne batuwa just obusaawa 2 naye nga n'abakulembera meeting eyo bali just ku matiitiiri ne babojjabojja bye twabawa ne tutabimaliriza ne ba stakeholders abamu ne bataweebwa chance ko n'abalala abatayitibwa kuba tetwalabamu bakulu ba parliament abakakiiko akagenda, tetwalaba ba foreign affairs, tetwalabayo ku bantu abali ku embassy abali bateekeddwa okubaawo nga tuteesa ku biki kubanga bali ku ground. Ensonga endala mwe mwali bano tetuli basanyufu kubanga ebimu ku bye twawaayo tetumanyi oba byakapitaringibwa mu ndagaano eno era tetumanyi bagenda kusayininga ki kubanga bwe twava mu meeting baatugamba nti bagenda kukola conclusion batubuulire naye tuli beeraliikirivu nti olwaleero ennaku z'omwezi 23 tetumanyi kiki kinaagenda mu maaso era kiki bagenda kusayininga singa ku bimu bye twawaayo bye twetaaga tebibanga bitunuuliddwa
njagala okutegeeza bankuba kyeyo mwenna nti ffe nga ababakiikirira mu ndagaano tuba kugamba tusideliningiddwa nga tewali kigenda kukyukako era mwerinde kubonaabona. Kayonda agamba tuli ready okweyongerayo okukozesa avenues ez'enjawulo mwe muli ne high court okuchallenginga agreement eno singa naddala bagenda maaso gisayininga bwakati tusobola gichallenginga nga teriiwo kati bagezeeko bakole mistake bagisayininge nga tebataddeemu bye twetaaga era singa baganda petition eri ready they may not fear that but we still tulina options endala ekyo bayinza obutakitya. Mwami Kayonde mumuwulidde engeri gyayogerako ku nsonga eyo naye nga okutwaliza wamu ensonga eri nti bwembeera nze ndowooza yange bwembeera ateeseza naawe ku kintu niŋŋamba ekintu kino nakino nakino kino ndaba kyekyali kyuseemu nandisuubidde nti gwasalawo okugenda okusalawo ku bye twateesa ate olina okukomawo ewange noŋŋamba oke wagamba booti ne booti ne booti naye kino ekintu okirabye otya. Ndabanga ekintu kino ekyali badde nga oba katugereze ddala ku musaala mwagambe mu kitundu naye nga ndaba emitwalo gino enkaaga gye mwongeddemu mingi nnyo mulaba mutya katugende emitwalo 3 tukole haafu ya kino kabeere kamu 2 bw'okomawo nekugamba okugambe kamu 2 ensonga ngiraba naye nedda kale mukole kamu 4 oba mukole kamu 3 naye kitegeeza nti bwe banaabeera basayininze endagaano eno babeera nga bagiwaddeyo era problems zino zirina okubeera nga zijja kubeera nga teziri solved kuba ojja kuba tozzeeyo ku bantu bano ate bwe mwateesa nabo si ensonga yali badde nti okuddayo wansi gye mwava kyali badde kirungi nnyo abantu bano ne bagamba ekintu kino kinaakola oba tekiikole. Ensonga ezo tugenda kubeera nga tuziyongera okubeera nga tuzifollowinga naye at the moment bwe bityo ebintu ebiyimiridde nti endagaano erina okuteekebwako omukono ne tweyongera okubeera nga tukola e Saudi. Awo omuntu abuuliza nti kaakati wano nga tewaliwo ndagaano bwewabeerawo ekintu ekigwawo mu tayimu eno omuntu avunaanibwawa lwa nsonga omuntu yenna avunaanibwa okusinziira ekintu ky'oba wasayininga n'ogamba ekintu kino twakisayininga era wetukisayininga kati breach of contract wableachinze contract oba wamenye contract kakati wano engeri kubanze ku lwange mu ndaba yange sirabawo contract ntuufu ntutambulira kweno oyinza okwezanga ebizibu byonna bino ebiri muno mu bbanga lino lyonna kino kibaddewo tewaliwo kintu kyonna kigoberero. Endowooza yange Bakadaama TV Kojja Mate.